kwe kwagala okwongera obategeeza n'obakakasa nti twagala okuwa omukisa ogw'enjawulo abaana ab'obuwala okwongera okusoma. Era so babuulira ssanyu lyennyina bwe lyenkana. Era ndi musanyufu nnyo bannange. Being able to engage with your fellow classmate, Felista, the singer, also, a clap for that. And in that way, as you have been enjoying your mathematics lesson, as well as the journalists, they have come to also be part of us and join us in the lesson also. So with that little information I've given, the teacher can continue teaching, meanwhile as the program is going on. Thank you so much. Nyo, neyanzege. Olunaku olwaleero mukungaanye wano ku Kisaasi College School. Ng'ensonga lwaki muli wano kwe kwagala okwongera obategeeza n'obakakasa nti twagala okuwa omukisa ogw'enjawulo abaana ab'obuwala okwongera okusoma, ate era n'okwongera okutumbula ebitone eby'abaana. Omuwala ono Felista koza amannya agenda n'okwita Nanyanzi Faith, naye ate lyakozesa lyemusinga okumanya lyeryani? Felista the Superstar. Akati agamanya gakozesa. Twagala okusooka okwebaza aba Student Pararia abakutte ku mwana ono mu primary era gyatulidde P7 Kampala Parents, Madam Kato ne Student Pararia Company mwenna twagala obebaza mu procedure ne banno. Era bwe yamaze P7 ng'akoze bulungi yafunye 13. Wafunye meka? Nafunye 13. Yadde akoze bulungi. Spasi grade yagimisize n'akabonero kamu kokka. Taata we n'antuukirira n'agamba nti baafuna omukisa Kampala Parents. Naye omwana agenda kusoma wa mu secondary. Taata we n'ajja n'ankubira essimu wiiki nga emu emabega n'ambuulira ku mwana ono. Ne mugamba nga Kisaasi College School tuyamba tugezaako okulaba nti bannayuganda ab'enjawulo tubawa emikisa egy'enjawulo okulaba nga basoma. Naye ate nga Kisaasi College School tulina bursaries za mirundi 3 zetuyamba ku bazadde. Eya academics, omwana ng'asomye bulungi, eya talent, omwana alina ekitone mu mizannyo egy'enjawulo, wamu n'empisa. Kati tubigatta ne tulaba wa omwana ono wayinza okuwa. Naye twagenza okulaba nga Felista alina ekitone, mwana muto, naye ng'ate muzeeyi we ayagala okuyambibwako. So ne tukkiriza nga Kisaasi College School nti omwana ono Felista tumuwa omukisa, era olwaleero Felista lwa lipooti nze okutandika okusoma mu senior 1 mu Kisaasi College School, era anyumye bulungi nnyo mu yunifoomu ye. Naye ng'ate twamugambye taata we tujja kuyamba Felista ebbanga lyonna Katonda ly'anaaba nga tuwatadde mu nsi nga tukyali balamu, nga tukyalina obusobozi, nga Felista akyagala okusoma, nga ne mukadde we bakyasobola okutambulira awamu. Ate era si byakusoma byokka, Felista ajja kubangulwa mu bintu ebyenjawulo nga tuyita ate mu mukutu omulala ogwaffe ogwa Kisaasi College School ogwa Stepping Stone, Dr. Anifa Namasengendo wajja okunnyonnyola. So twagala okumuwa kye tuyita holistic life, kubanga bino byalimu enkya biggwaawo. Twandyagadde nnyo okulaba nti omwana ono okusoma kwe kuba kukulu nnyo. Talent agirina mu byakola, naye ate okusoma kukulu nnyo. So twagala okulaba nga Felista abeera ambassador omulungi owa Kisaasi College School, nga mu byonna, mu mpisa, mu nneeyisa, mu ndabika, ate n'obutalowooza nti omuntu aba alina ekitone alina kubeera nga ekitone kyakikozesa mu ngeri ate eyinza okuleeta ekifaananyi ekibi. Nga talent ekitone Katonda kye yamuwa akigatta n'okubeera nti afuna obukodyo obw'enjawulo, ng'omwana omuwala ayita atya mu nsi eno, ng'omwana omuwala awaatya omubiri gwe ekitiibwa, ng'omwana omuwala abeera atya ng'atuuka ku kigendererwa kye tuyita career guidance and coaching and mentorship on sexuality and productive health. So
tuli basanyufu nnyo ng'era abaana abalala wano bwe tubakola ti omwana yenna tulina omuzimba empisa ekitone Katonda kye yamuwa naye n'ebyokusoma kubanga ebyo ebintu ebisatu bye bijja omutuusa ku ntikko y'obulamu bwe. Okusookera ddala kulira bulungi. Ekyokubiri nebaza nnyo abalupaleria foundation Mr. Rajiv ne Mr. Sudev beebale nnyo beebalire ddala okusobesa Felista okumalako primary level. Era n'ekirala nebaza nnyo Kisaasi College School, nebaza nnyo Agirative Sebaggala olw'omukisa guno gwatuwadde omulungi okubanga bagenda kuyambako Felista Faith Nannyanzi okusoma. Era so babuulira ssanyu lyennyina bwe lyenkana. Era ndi musanyufu nnyo bannange. Watandise otya okujja wano kirowoozo wakijjeewa okujja wano Kisaasi College School? Felista bwe yamala PLE ebibuuzo ne bidda ng'akoze bulungi era ng'omuzadde nali ndowooza ekiddako. Ne ndowoozaako ku masomero abantu baali bagezaako tuwa BURSARY naye ate nga bali wala bali mu bitundu bya wala. So kati ne mpulira ku lino essomero waliwo mukwano gwange Honorable Nambooze Bakireke mukwano gwa Felista nnyo ye yatugamba n'agamba nti Mr. Latifu ayina essomero eyo mujje mugendeyo okuko mulabe tasobola ayinza obutagaana. So era bwe yaŋŋamba nenzija nembuuza we liri nenzijyawo nenjogera n'ono omwami Mr. Agirative ne munnyonnyolamu ensonga zange ne twogera nakkiriza omwana n'agamba amumanyi bulijjo amulaba. So n'asiima n'agamba bale ajja bbawa BURSARY. nnyo kubanga Agirative Sebaggala mpadde BURSARY wano ku Kisaasi College era ndi musanyufu nnyo era nebaza nnyo ne Lupaleria Foundation beebale nnyo okumbeererawo nakumpa BURSARY Kampala Parent School ne mala primary yange. Beebaza nnyo era nebaza ne Agirative Sebaggala okubanga naye ampadde BURSARY neeyongereyo mu secondary. Bannaye nebaza ne daddy wange ambeereddewo era mwagala. Kaji mkwogera kwa tugambye akuwadde obwambasada obeera ambasada w'essomero ogenda kukumaakyo kino ekintu kyokuba nti oli ambasada w'essomero nga tenebwe olina okutambula music? Nja bikwasaganya kubanga era bulijjo mbikwasaganya music n'okusoma. Mu weekdays jabba nsoma then music wa mu holiday oba mu weekend oba ku Sunday bwe mba nfunye obudde. Essomero ly'ozzeemu lya basiraamu tofunyewo mbeera mu kwambala? Ekyeddiini obusiraamu tebulina buzibu kubanga ne maama wange musiraamu kati so bwe nyambala akakaaya tewali buzibu temundaba nga tinanga kolagana okulaba nti olumu ayinza okuba nga alina we yeetaagibwa okugenda okupafoominga ate nga at the same time she has to be in class. Olwo anaaba akikola atya ng'omuyizi? Felista fe okumutunuulira tumutunuulidde ng'omwana omuwala alina ekitone kye mu mbeera zonna. N'olwekyo gye tugambye tugenda mutendeka n'okwongera okumutunuza ku sayidi endala. Kyakubeera nti ajja kubeera ng'asobola okutambuza ekitone kye naye ng'ate